Mukimanyi enkulaakulana ya Kampala Erias Lukwago yabadde agirinnyako nkiddamu muyina ebintu bye mutamanyi abagamba sirina maanyi nenge road meya buli kisanja ebisanja bisatu. Mukimanyi nti enkulaakulana ya Kampala Erias Lukwago yabadde agiremesa. Njagala mbabuulire the real fact about the battle eyaliwo wakati wa Jennifer Musisi ne Erias Lukwago. Eyaleeta Erias Lukwago kutandika complaininga ku Jennifer Musisi wa Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Nenga Erias Lukwago yeekwese mu kikookolo nti yalwanirira muntu ono Jennifer Musisi gwajja ku luguudo gwajja ku nguudo. Njagala mutunulie enguudo za Kampala okuva Jennifer Musisi Makula lwe yavaako. Tukkiriza lwaki Jennifer Musisi yagira mu tteeke egobaganya abantu kyali bwe kiti Museveni tayagala abantu especially banna Uganda tabaagala. Jennifer Musisi okusobola okukola bye yali alina okukola yali alina okuteekawo kikateni oba ekikookolo okusiba Museveni ekiwaanyi nti naye Jennifer Musisi tayagala abantu asobola okukola mu kaseera akatono k'anaaba alinawo okubaako byakyusa mu kibuga Kampala. Njagala mujjukire enguudo okuli Buganda Road okuli oluguudo lw'Wandegeya n'okuli Kampala Road nti zaakolebwa Jennifer Musisi Semakula. Erias Lukwago njagala mumbulire oluguudo lwe yali akoze mulumbuulire mungambe te oluguudo bwe ruti because of KCCA Erias Lukwago yakola oluguudo olwo mulumbuulire lumu bwe ruti. Okitegere ekintu ekyo ebintu bino byatandika okulabisa Erias Lukwago era ekyaleetera battle wakati wa Jennifer Musisi ne Erias Lukwago kyali kyani alipotinga ku master waabwe wekyali Erias Lukwago nga yagala okukola direct report eri master waabwe Museveni. Okitegere ekintu ekyo ne Erias Lukwago abadde nga gy'atusiriwaza bano bagoba abantu muleka abatembeeyi naga Erias Lukwago kennyini yateekawo zi orders ezo mugende mu bakwate Erias Lukwago. Okitegere ekintu ekyo naye nga baatusiba ekikookolo okitegere baatusiba ekikookolo. Njagala tujje mu mbuulire emyaka 15 Erias Lukwago gy'abaddewo mwala ki gwe yali akoza kuwoza tebampa sente naye nga buli myaka 5 akomawo ne yeesimbawo ku bwa Lord Mayor. Njagala mumbulireyo mwala gumu Erias Lukwago gwakoze mugumbuulire okujja kudda mu politics ow'ekisiru n'okubeerayo mu kooti mbuye atambulira mu kooti awoza misango of which emisango bagisalira ku simu basooka kwekubira simu tikati omulamuzi guno omusango osooka ogutereke paka we tuba tusemberedde akalulu ogusale n'afuna sympathy. Njagala mumbulire Jennifer Musisi ebbanga ettono lye yamalawo yes yatulugunya abantu ani yalekawo ekintu oba infrastructures ezigasa bannayuganda leero ku Erias Lukwago ne Jennifer Musisi. Erias Lukwago we yalabanga Jennifer Musisi amulabisa mu bantu ebyo yali atandise okukola Erias Lukwago yagenda kennyini n'alipoting ewa Museveni Jennifer Musisi ebintu bye yali atandise okukola. Okitegere ekintu ekyo era ekyabaleetera olutalo wakati we Erias Lukwago ne Jennifer Musisi. Mbagambye Jennifer Musisi yali agoba abantu kuteekawo kikateni okulaga Museveni naye tayagala abantu asobole okukola byakola mu kabanga akatono nnyo wabula yalwanyisibwa Erias Lukwago eyamuforcinga into resignation Erias Lukwago. Era omukazi oyo kudduka for her life yadduka paka mu America. Why? Erias Lukwago omuntu atayagala Museveni amulwanyisize ebbanga lyonna lyazze ng'alwanyisa simanyi rule of law ng'alwanyisa simanyi bikyabirwanira Museveni lwaki ye taforcinga Erias Lukwago mu exile ng'ate nga tulaba Erias Lukwago tali protected ku maanyi g'abantu tali ku maanyi g'abantu. Osegera ekintu ekyo Jennifer Musisi Makula gwenjogera ku gwe tukyaliko yatandika gundi eyakatale k'Wandegeya yaako era yagobawo abantu awo tukkirize tuganira yagobawo abantu n'abazimbira akatale ako. Erias Lukwago criticism njagala muzijjukire Erias Lukwago ziyateeka akatale ako njagala muzijjukire akatale ako kali ku mutindo gwa nsi yonna. Sente nyingi nye zivudde mu World Bank nga zisanctioningwa nga zitamu KCCA nga munnayuganda tozimanyako. Erias Lukwago njagala oveeyo nnyonnyole munnayuganda ku miliyoni 600 World Bank ziyatuwadde ez'okukompensatinga abantu b'omu Kitezi n'okukola enguudo z'omu Kampala yazoogeddeko Erias Lukwago tayagala Museveni. Jennifer Musisi yagoba bannayuganda yes yabagoba tukkirize naye nga yakola ebintu ebitangible. Ekibuga ekyo kyakyuka mu kabanga akatono nnyo Jennifer Musisi yabeererawo Erias Lukwago ebbanga eddene lyabaddewo kiki kyakoze ku ekyo ekibuga akugamba sirina maanyi talina maanyi naye nga alina amaanyi agagoba bitoda owa taxi Katongole era Katongole yafa nga yeevuma Erias Lukwago musiraamu munne. Okitegera olw'okuba nga yali agala tukkiriza agenda ya Museveni tife bannayuganda tulina kubeera bagagga. Njagala mumbulyemu aba taxi yes Katongole yali abatulugunya naye okuva Katongole we yava mu taxi zamu kiki kye mwali mufunyeemu. Mbadde ngamba taxi omulimu gugwa ku makya mukimanyi nti omukono gwali gwa Erias Lukwago okusula taxi eyo n'omulimu gwammwe initiative yali Erias Lukwago. Tukirize tugaane omanyi these are bitter facts nabagambye fe tuli kati generation eyaffe temugenda kutusiriwaza. I want to expose the fake system nabo nyini abadde bagikoleramu. Mbagambye tuli ku namba 2 Erias Lukwago
then nzije nkwate ku Kano Kiza Besigye nkwate ne kugurigole muligisha muntu ebyange mbireke NUPA nasalawo oba tugenda mu alliance nabo oba tugenda mu alliance nabo nenjagala mbalago obufere bwaba n'abantu bwe badde bakola ushigere ekintu ekyo njagala mbalago badde bakola initiative zonna ezokukola Kampala oyo njaga twalina luno oluguudo lwa wansi luno olugenda ku lubiri zonna enguudo zikoleddwa Jennifer Musisi njagala mumbulire oluguudo Elias Lukwago lwakoze Elias Lukwago Eva abeera mu political fight ng'akulaga nti nali mukulwanirira muntu wa wansi naye munange omuntu wa wansi ekyo sikyo weetaaga ekibuga ekinyirira nga Jennifer Musisi wali akikoze naye fena obusungu twabuteeka ku Jennifer Musisi olwa force gye yali yateeka ku bantu naye nga Elias Lukwago tasobola kunnyonnyola nti kiri Jennifer Musisi akikola asobola okukola infrastructure zino nti ataddewo buteesi kateni teri ayogerera Jennifer Musisi oyo mukazi yagenda nga fena tumukyaddeko obukyayi until now amazima gatandise okuvayo nti Elias Lukwago yakola kyamaanyi nnyo okulwanyisa Jennifer Musisi olwa infrastructures ne developments yali akola just like Muhammad Segirinya njagala okwata ekifaananyi kya Muhammad Segirinya engeri gyali alabisamu ababaka ba parliament banne odeni okiteeke ku Jennifer Musisi yoyo yennyini ne Elias Lukwago olwokubanga Jennifer Musisi yali amulabisa yasalawo amulwanyise olw'enkulaakulana Jennifer Musisi yali atandise mu kibuga njagala mumbuulire yes nze nyinza okuba mpolereza Jennifer Musisi oba ki nenda bagambye the bitter truth amazima agaluma oyo Elias wa Lukwago wa crocodile tears buli kanako akugamba tulwanirira lulo Mr. Lulo oshegere ekintu ekyo lulo nga ddiwe yali ekoze abantu byatwala mu kooti lulo yakola ddi Jennifer Musisi Semakula initiative zalesa uziri tangible mu kabanga katono kyalabawo tuzirabako banna Uganda Elias Lukwago atunyonyola bunnyonnyozi buli lunaku nakugamba nze sina maanyi okitegera emirundi gye bagezezzaako okukola paaka eyo gye badde nga bagikolamu Elias Lukwago yabadde akulembera abataxi bekalakasi lwaki KCC ekola paaka era n'abakakasa nti paaka bagenda gibajjako naye n'atakugamba nti bannange paaka eno kabagikole naye mulaba bagitwala mwekalakase paaka yamwe baleme gitwala wabula yakugamba lwaki bagikola abasuubuzi mwe mulina okwekolera paaka yammwe okitegera abavugira mu taxi mwe mulina okwekolera paaka yammwe okitegera ekintu ekyo naye ng'ate muwa emisolo KCC esente zeyina okukwata bakolere paaka yeterere enyirye bulungi bagibakwase ng'enyirira Elias Lukwago abagamba bagenda gibabbako kyakola naye tatakugamba nti baba bagitwala situka weerwaneko kuba kyekisitula omuntu ono Museveni awulira ekintu eki kwekalakasa kyawulira ng'olunaku olwaliro Elias Lukwago batuzanya bad cop good cop etya Elias Lukwago bategese Ssemujju Nganda bategese Munyagwa Mubaraka okitegera ekintu ekyo bampuuga befudde ba bad opposition then Elias Lukwago Winnie Kiza Besigye gwikole mugisha muntu befudde ba good opposition kyali mutukola kati balimbu batuvuma ne bavuma bano Elias Lukwago ne bajja mubadda waffe yensonga lwaki bakwata FDC eno ne bajawuzamu ebiwayi bimeka bibiri DP ne bajawuzamu ebiwayi bimeka bibiri good cop bad cop Katanga FDC Katonga ye good cop PFF nenga bonna bebamu then FDC najja nankumbi ye bad cop eno good cop yo mu kifo ky'okwegatta mu National Unity Platform ng'abalala be bakola yazze na kibiina kye bayita PFF era neekulaga kize ku pushing revolution then fe bannayuganda tusiriwale nnyo nti ekibiina kiri ekya FDC kye kibadde ekibi naye bano abantu abakibaddemu bo balungi nnyo Balukwago Babesigye Bamugisha muntu abadde batuzanya gundi zaabwe ne anti byabwe mubazze bino ebibiina ebitwegattako bye birungi bali be babi tetuli basiru bannayuganda tulina kusiriwala to that extent. If we are in a revolution, let the revolutionary party take the lead. If the revolutionary party cannot take the lead, then to be the case. To be UA, we can stand on our own because the people are united. Never no bagano chiko lecho, never call unity, inakubera mu political party, never call unity, inakubera mu political parties. Nate political parties we zibadenga zagalo kuinaintinga, ngabo nyini bachiwa. Uchitegera Elias Lukwago badde bachiwa ne group ye nga bachiwa neka kati yo batwa gati National Unity Platform twetaga twegatte nnyo tusenda akasajja tukayuye nonsense nga twegatta mu bichi mwagala kutusiriwaza muloza tuli basiru tusabamu abakulu abakadde abakulu mutugoberere fe tulidinge mutugoberere if you cannot follow us then mutuleke mutufollowinge nga mutujoyininze mu front yaffe gye bayita people power movement ne National Unity Platform fe tugendo bateka mu National Unity Platform if you don't want no alliance fe tugamba twesimbe ku buli kibiina buli kifo twesimbewo ne buli kibiina kisimbewo ku buli kifo olaba manvuli tikinga twekuba akalulu the winner takes it all ne bana basajja bazenga batusiriwaza busiwaza mu politics wabwe that is Elias Lukwago for you encha tutandika Besigye de Rio Besigye then tujja kumaliza ne Gwigole Mugisha muntu tweyongereyo twabagamba kuluno tetugenda kuttira muntu yena kuliiso tetugenda kuttira muntu kuliiso teri
bantu mwe mutujoze banga dene nyonga mutusiriwaza mutusibe ebikokolo. Respect my people them. Mission number 2 ya Elias Lukwago. Mubadde mukimanyi enkulakulana ya Kampala Elias Lukwago yabadde agirinnyako. Nkiddamu muyina ebintu bye mutamanya bagamba sirina maanyi nenge road meya buli kisanja ebisanja bisatu. Mukimanyi nti enkulakulana ya Kampala Elias Lukwago yabadde agiremesa. Njagala mbabuulire the real fact about the battle eyaliwo wakati wa Jennifer Musisi ne Elias Lukwago. Eyaleeta Elias Lukwago kutandika complaininga ku Jennifer Musisi wa Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Nenga Elias Lukwago yeekwese mu kikokolo nti yalwanirira muntu ono Jennifer Musisi gwajja ku luguudo gwajja ku nguudo. Njagala mutunulye enguudo za Kampala okuva Jennifer Musisi makula lwe yavaako. Tukkiriza lwaki Jennifer Musisi yagira mu tteeke egobaganya abantu kyali bwe kiti Museveni tayagala bantu especially banna Uganda tabaagala. Jennifer Musisi okusobola okukola bye yali alina okukola yali alina okuteekawo kikatemi oba ekikookolo okusiba Museveni ekiwaanyi nti naye Jennifer Musisi tayagala bantu asobola okukola mu kaseera akatono k'anaaba alinawo okubaako byakyusa mu kibuga Kampala. Njagala mujjukire enguudo okuli Buganda Road okuli oluguudo lw'Wandegeya n'okuli Kampala Road nti zaakolebwa Jennifer Musisi Semakula. Elias Lukwago njagala mumbulire oluguudo lwe yali akoze mulumbuulire mungambe oluguudo bwe ruti because of KCCA Elias Lukwago yakola oluguudo olwo mulumbuulire lumu bwe ruti. Ukitegere ekintu ekyo.